Okay, tugende mu maaso. Kwata okugulu kuno. Kwata kuno. Naye kano kengenda okukola si kamu abatandika obutandisha. Kano kanjagala bano abalinamu ku exercise mubiri mumba mukakola. Si kaabapya. Kwata wano. Golola amagulu gokola bwoti. Counting 1, 2, 3, 4, 5. Nze mbawa kyakulabira. Oli wadde mogenda mpaka ku 10, oli wadde mogenda mpaka ku 10 oba ku 2. Kyosobola zoba okola. Kakati eyo tuvuddeyo. Bingi bye tusobola okukolera ku ntebe. Naye buno mbawaako busammampiro. Just kubajja mugga yalo liriye mugamba mbu zaate kakati entaga awantu nga wagazi ate kakati sina kyenkozesa yino entebe jimu muzitya simanya nte kati bagenda kunsaba sente nyingi ate kakati ate wala nnyo gye bakolera nedda kolera wakewo mpola era bw'onaakolayo omwezi gumu awo wale bw'ovaawo n'ogenda mu jimu tewali buzibu ojja kuba otandiseko mpolampola. Tugende mu maaso. 1, 2, 3, 4, 5. Okyusa neno 1, 2, 3, 4, 5. Era okyusa kati wano tugenda kukola tutya? Wano tulina ke tugenda okwongerako. Bw'oba olaba nga tokasobola kalekera akasobola. Tokola kwemenya. Kola bw'obusobozi buli luddawa. Nkuwe obuweerawerako osobola okulondamu. 1, 2, 3, 4, 5. Bwe tuba tukola exercise omekinganga sure nti kyokozeseza okugulu kuno ne kuno kukikola kibayita okubalansinga training oba exercise mu mubiri. Tokola bukozi gamba nti wano nkoze 5 ate kuno okoleka ogende ku kirala nedda. Balansinga okola ebintu kyokoze eno n'eno kikole. Tugende 1, 2, 3, 4, 5. Kakati tuddako wa tuli wano olwo. Tutandika mpolampola okulaba nga tuyiga okupozinga. Poses stamina. Kenzo bwe yayimba gwe tuliko kati. Stamina. Osobola okuteeka wano emikono n'ocountinga z'oyagala. Oba osobola ogigolola bwoti n'ocountinga z'oyagala. Era bwe ziggwayo kuno okugulu z'obaze kuno. Okyusa okugulu n'oteekayo kuno bwoti. Era ne kuno z'oba obala. Obaze 5 n'eno z'oba okola ki? Z'oba obala. Vaayo